Muhabuzira Ubeni, Men's Forum against domestic violence. Mukwano gomanyi obulungi muli mutya yeni nyabo kana waliwo omwami gwenyina wano simanyi bamuyita simanyane obaye Kigundu Fred ayine bintu byabadangamba ningamba yoyo nga mwanyina zenga ninga mumanyi nga sibitegeera bulungi mwina wano ku office ku Ntebe Road nga because yalina ebintu byabadangamba wano nti ninga byangamba nga ndabireetera nga ningamba wayi kanso kubanga nange nageze era banne ngorabye bannange nize mulina ine bintu byabadangamba onazze ayagala nambuyimbuliramu simanyi ayina bintu bingi byambulira ninga nti mwanyina ze nga mumanyi yatuuka ddi ku seeryo bannange ningamba ningamba gwemanyi obulungi mwanyina ze gwemanyi obulungi era nange nagambye kati byatandika bitya olyoko akalenzi kalyoki kakolebe bitajja sikulabanga ng'onywa n'omwenge naye ningamba bino byajja bitya kubanga bwebe empapula za DNA weziri ye yazirabako akana kalenzi kazirabako zo yewa tuli ku Shero Kyebusaabala Shero ku Ntebe Road ku Kyebusaabala kubanga singa badoda bise twanditudde mu bintu bino ne bintu bimara kubanga nze saagala muntu atataganya ate omanyize ntabuka kulinya ly'omuntu kubanga ensonga zino bwebanga DNA weri tubyogereko tukonkurudinga ensonga kubanga saagala muntu ayino nalinnya lyo saagala muntu ayino nalinnya lyo wadde okoononera kana akalenzi ate omanyi bulungi ebintu ebyo saagala nakwogerako wadde kati oliwa jangu tusinkane ku polisi Kibuye tutwire ensonga zino tuzimale because kati ensonga zigenda kubbwa bino si byakwekalakaasa bino si byakwekalakaasa omukyala muwulidde ate mwanyinaze mulamba mumanyi bulungi nnyo ndowooza owulire eddoboozi yabadde ayogeza lirikamu kati abagamba nti olusi avuma olusi naye ng'omuntu olusi bimusobako n'avumamukko naye olida ngambye tusinkane ku polisi ensonga tutule ku nsonga tuzimale kubanga omwana mulenzi ono ayonoona erinnya lye bweba nga omwana yaliko obuzibu yange omwana bamukebera batusomere empapula tuyite abasawo batusomere empapula nti omwana mulenzi ono tamuzalanga mu mwana ekyokubiri bwe bamukebera ono bamugjako omusaayi ye bagumugirako wa because baba bagumuggyako nakyo twagala kimanya bamutwala mu ddwaliro tujje bamugirako omusaayi ddwaliro lyawa tuvanyuma ebintu byonna bino bikome fulufiga beere mu bulamu mwanyinaza beere mu bulamu n'akaana akalenzi nako kabeere mu bulamu bwako kyo tujja kukyeyanza nga tumaze okuggwa ate njagala mwana mulenzi njagala kutegeeza ogenda ng'oyonoona erinnya ly'omuntu kati nga bwe tuli wano
singa nkwata seere ninjigamba nti etunda ebintu ebitali bituufu kiba kitegeeza mba nyonoonye erinnya ly'ekitongole kino kiba kitegeeza nti mba ntataganya erinnya omukisa gwe mba ngusse bw'oba omanyi nti bino tibiriiyo okakase bulungi nti bino ebintu oba olina byonoonya oba wali wakukosa oba tiwalakukosa okwononya erinnya ly'omuntu si kirungi. Ebyo byonna byayogera yejjako kintu kiri nze mbadde mawulire emyaka egi ng'ali ku nsonga emu ngenze mu zi woofiisi ezisinga era we nagenze owagundi RPC nandagirira wano sandigenze yanteekako ekipapula era nze mbadde ngenda wali eyo bali bantereka nazza musango kimu Uganda neetaaga kufuna bwenkanya nange ng'omuntu kuba nange mbikuuma naye okakasa mufirifiga mwine engeri gye mwagenda ne mulimamu si gumu si ebiri mwalimamu ng'emmeka mirundi gyali mingi kuba twatambulira ddala emyezi ng'egi kati wamutwalanga wuwo wamutwalanga wa saamutwalanga wange nafunanga wakyali wange kuba nali sisobola mutwala yeye n'emyaka gyalina ng'omutwale wakyaliwo ku myaka gyalina omumanyina zimulamba ensonga yalina kyeyeetaaga ku nsi yali akwetagako kigwa talina nalina musango ate sente size ezikola kati kuba mwogereza yakogereza nali neetaaga ye yanjogereza akogereza kyange oli musajja ate nali neetaaga otuukewo omukulembeze nga mukutuukewo omukulembeze nyina okwewaayo gyali nzikirize kyati yakugamba okutwala omukulembeze omala kujjamu esaati ninasooka kwegatta naye nedda owayiriza kalenzi gweyo oba owayiriza mbadde mukomera yansiba olwensaawa zino tugenda kumusinkana nasooka nemuwa waali sooka owulirize mwana mulenzi obuyambo ojja bufuna tugenda kusinkana firufiga ensonga zino tutulemu tuzimale erinnya ly'olubiri lya mirembe naye abeere wa mirembe aneesonyiwe nange mwesonyi tweyanza adde ekirala kyembuuza agambye baabakebera omusaayi gogwo baagukebererawa ekyo kyesimanyi kuba nze nali mu kkooti nembuuza omulamuzi namugamba abo bennyini abaleeta ebyo ebipapula nababuuza mwagunjigirako gwa kuba banjija ku poliisi ekibuye nembabuuza mugenda kukola ki nebagamba tugenda nembagamba ze sinywa njaga kuba bagamba nabaga sigenda ku DNA mbanga tugenda kukebera oba omutwe gw'omulamu nembagamba sinywa njaga nebagala n'okuntwala wali ennakasiru neŋŋaana bibyo byonna bya kiyaayi yagamba yampowabira musango gwa kuvuma ate ebyo omwana byajjirawa era ebyo nabibuuzanga omulamuzi n'abagamba muleete obujulizi yawaaba gwa kuvuma nagamba muleete obujulizi obulaga nti omulenzi ono yavuma nga tabuleeta ekyo batabula mwana ate n'ateekako n'embeera y'okunsiranya okulamya byonna n'okundoga okumalako eddembe lyange wenkola oluyimba neŋŋendako ku zirediyo bannamawulire abagaana nazza musango twagala tugatemu ebintu bingi ensonga enkulu etuleese ya mwana obanga yatutabula tugende tutujumale because abantu bonna basobola lwaki nzize mu kibiina kino nawulire abantu bangi bemuyambi era negundi RPC teyandinsindiseno kujja kubeera namunyonyodde nti ekibuye banteekako ekigundi ate baali bantereka abasajja besimanyi nali ngenda wa minisita Balamu ne minisita Nabbanja nga neetaaga bwenkanya nze sirina buzibuko oyo mukyala nze ampemudde wemudde n'aswaza maama byenkunyonyodde sobola biteeka kuno nze ntegeera ate waliyo n'abaana abato ye tamala kulowooza okufulumya ekintu singa kulannamagw agambye amwogedde agambye omukyala talina yogerako linnya lyamugambye yanoonya yampa sente amwogedde tamwogedde angaye waliwo omukyala akukozesa